balamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa MC Loy ne Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumira amawulire. Kwabadde kubinyuka amasejjere ku street ze Burkina Faso. President Koparayo yakifuye mu ngombe. Oluvannyuma lw'okumala emyaka 27 mu ntebe we yagezezzaako okukyusa mu ssemateeka okweyongeza ekisanja. Abantu ne bakyankalana nga kyenkana babumbujja okutemya n'okuzibula nga boolekedde ku street ekyabaviiriddeko n'okwokya ekizimbe kya paalamenti. Buli omu yakyenyigiddemu awatali kusaaga nga kwotadde abayizi abafumbi ne bapuliida. Abajeesa abampi n'abawanvu baayunguddwa okulaba nga batabaganya embeera lusibira mu bbwa. Eyalondeddwa ye Kolonero Zida eyasuubizza enkyukakyuka n'ebirungi enkuyanja. Okutuusa nga lino eggwanga lironda mu nkola ya dimokirasiya, bakalabalaba beebuuza oba yenna entandikwa y'obufuzi obwefaananyirizaako obw'e Bulaaya. Paul Biya owa Cameroon yakafugira emyaka 39 gyokka, owa Angola n'owa Equatorial Guinea bakafugira emyaka 35 gyokka. Obwavu n'abafuzi b'omulugu be baleeta ebizibu mu ggwanga. Okulinnya kw'emisolo, ebbula ly'emirimu n'enjala bikoze kinene okutabangula eggwanga. Okukyusa omukulembeze si kwe kukyusa eggwanga oba amagye okweddiza obuyinza oluvannyuma lw'okuwamba. Nga we gwali mu Egypt sisuubira oba kyabayamba. Katusabe Burkina Faso ensi ejjudde zaabu okuba nga bafuna okulonda okubasaana. Amawanga gasinga gaagala emirembe. Buli ggwanga mu nsi lyonna lyagala obwetwaze. Omusasi waffe Survivor kaaga kutuuseeko. Zambia yakuze emyaka 5 ejyameefuga ng'omukulembeze wayo agenze kumujjanjaba bunaayira. President Michael Sata yafiira mu ddwaliro e London oluvannyuma okuziika kwa Novemba nga 11 mu Lusaka. Abakulembeze ba Zambia babiri abakafiira mu ntebe olw'okulwala. President mwana wasa yafa kusannyalala. Okufa kwa President Sata ku myaka 77 wakubye abantu encukwe n'obweraliikirivu. Dr. Scott abadde amyuka omukulembeze wa Zambia yalondebwa abaminisita okubeera president ow'ekiseera ekyaleetedde bannabyabufuzi okwegugunga nga bagamba Dr. Scott talina kwesimbawo kubanga waliwo akawaayiro mu constitution yaabwe akatakkiriza muntu alina bazadde abatali nzaalo ya Zambia okwesimbawo mu kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga ekitadde Dr. Scott mu mbeera y'okusosolwa kubanga bazadde b'omusawo ono nzaalwa ya Bungereza ng'ate ye nzaalo ya Zambia era agiweereza yakolera mu gavumenti eyasooka okulondebwa mu Zambia yali ne mu ntalo z'obwetwaze n'abayeekera kati alina okukulembera Zambia okuyita mu nnaku 9 nga pulezidenti omuzungu asoose mu Zambia paka bwe banaalonda. Webale nnyo Survivor ogatutuusaako. Obuli bw'enguzi si kizibu kya Uganda yokka ne mu nsi yonna kino ekizibu kitokota. Amateeka weegali okulwanyisa abali b'enguzi nga bayita mu bitongole ebiwozesa ne mu makooti. Era luno olugero okuva mu Charlotte, North Carolina, Patrick Cannon we yagudde okuva ku bwa meeya bamusalidde emyaka 4 ng'ali mu mbuzi ekogga olw'okulya enguzi ya $8,000 abadde aculupanya ensimbi z'abakulaakulanya ebizimbe ng'abasuubiza okubanguyiriza okufuna pamiti zaabwe. Yakwatiddwa ng'atwala ensimbi z'omusuubuzi kumbe gwabadde afera mbega wa FBI. Kino omulamuzi yakikoze ng'ekyokulabirako okusaanyawo obuli bw'enguzi obutaamya obugo. Abamu balowooza okugaggawala olina kuyingira bino ebyobufuzi naye ekizibu ekiriwo ze ensimbi eziteekebwa mu byobufuzi. Mu kampeyini bannyini nsimbi okuzikusigamu baba basuubirayo akasiimo oluvannyuma lw'okuzikusigamu. Bamuyise Kajabangu mu Brussels ng'era kiteeka obunkenke mu demokrasiya. Ebyobuwangwa, ati, firimu, omuziki n'ebyemikono bye bimu ku byewuunyo by'ekibuga biyamba okutondawo emirimu n'okukulaakulanya ekibuga era n'okuleeta essanyu n'ettutumu mu bibuga nga Nigeria. Bataddemu akawumbi ka $1 okwongera omutindo n'okutumbula omuziki ne firimu eby'omutindo. Ennaku zino ensi yonna emanyi ba P-Square k'ogatta n'okulaba firimu z'ebinigeria. UNESCO yatongozza enkolagana y'ebibuga ebiyiiya. Ebibuga 41 bye byegasseeko mu kuyiiya. Nga bali ku mulamwa gw'okutumbula ebyobuwangwa, embeera za bulijjo n'okukulaakulanya eggwanga. Okulondebwa ekibuga kirina okuba nga kirina omulamwa gwe kikakkalabya kw'ogatta firimu, omuziki, ati n'okuwandiika eby'emisono awamu n'ebyamawulire. Ne waffe Kampala tusitukiddemu olw'ebirabwako mu bivvulu, omuziki, okuwandiika, emizannyo ne firimu. Mu bibuga 7 ne Kampala yeewandiisizza. Iowa, Dublin, Edinburgh, Melbourne nabo beewandiisizza. Okusaba kwaffe kwakuddibwamu mu 2015 ng'era keekadde twongere mu bukodyo n'abawandiisi okutumbula ebitone by'abawandiisi mu nsi n'ensi. Mu bibuga ebiyiiya mu UNESCO, Uganda ejja kuba mu nnamba 42.
ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma nola tulondirira amawulire amalala gokya nsigadde nze MC Loy ne Ladies Like. ago ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka street ge mawulire Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. goberera engoma Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. goberera engoma